Yes, mugamute mwenna abatulaba omukutu ku mugamute mwenna abatulaba eyo najyo singirido kubanga otulaba ali mu kibuga kya Kampala tugamba big up on yourself ali ebwe gwanga tugamba nti okola kyamanyi omukutu baguyita Uganda mu Kamoli kuba we 10 24/7 subscribe on our channel beranga following ku mikutu jonna ja social media Uganda mu Kamoli tunabanga tukwasaganya ensonga zino mbeleza ono simula labampita ntambi jimzo na manule kiboya nabatera nzize berenga kutusaako bichi ebifa mu Uganda entertainment industry onaku lwaleero era mawulire ga ntiisa bannange omuyimbi gwe bayita Fiye Mutoni nga yali mukyala wa Edwin Katamba aka MC Cats aka Fiye official wetwogerera obulamu bwe buli mu matiga oluvanyuma okuba nti Fiye yayingira emize gy'okunywa kye bayita enjaga ate nga enjaga gyanywa siye ne ya bulijjo wabula eno embi gye bayita cocaine kokata neno gye bagattamu amafuta gye bayita enchwiri Fiye Mutoni oba Fiye Katamba obulamu bwe buli mu matiga Fiye Katamba agwerera akoga agwerera agwawo abantu abasinga bayinza n'okiyita nti bambi bulwadde buno obwa bulijjo naye nga bambi Fiye Mutoni ekimusumbwa drugs tubadde tugezaako okwetulula ensonga eno wano ne wali nga tubuuzaako eyali muganzi gwe bayita MC Cats what happened on Fiye tukoze tumuyamba Cats yavudde natugamba nti ye talina buzibu kuba nti yamba Fiye naye obuzibu bwalina nti abantu abali around Fiye bamonona agamba nti Fiye yali mukyala mulungi oluvanyuma okuba nti yamusangana ku chachi ewa Pastor Kayanja nabwekyo ne batandika laavu yaabwe era nga laavu yaabwe yali etambula bulungi naye Fiye okuva yatandika okuba endongo okuva yafuuka sita obulamu n'abukyusa bati yatandika okufuna emikwano egimwonoona emikwano nga gye Azizi mukyota gwe mutera okulaba nga atambula ne Fiye mu bbalaza ezisinga nti okuva yatukwatagana ne Azizi obulamu bwa Fiye bwakyuka Fiye yatandika okukozesa ebiragalalagala Fiye obulamu tebutegereka so ye ali willing okumuyamba as long as bamumudiza mu ttaano naye nga wetwogerera Fiye Mutoni obulamu bwe buli mu matiga Fiye Mutoni agwera agwawo Fiye Mutoni takyalya na kulya mmere Fiye Mutoni kwegamba takyafaananikako sinyoli omukyala yali omubalagavu obuzibu buva ki buva kukozesa njaga cocaine n'ebisigaddewo bayimbi bangi bavudde ne boogera ku nsonga ya Fiye ate abaproducer nga Washington kwosa ne bestman wa Katamba gwe bayita Douglas Lwanga bavudde ne bawa amagezi ne bagamba nti bavudde ne bekubira ne bakuba omulanga ne bagamba nti asobola yena okutuyamba tebagala kulaba Fiye ng'akola ensobi tebagala kulaba Fiye ng'avaako so n'olwekyo basaba mwena abasobola okutuusa obubaka eri Fiye mumugamba ave ku njaga bino n'ebyo tunabanga tubikutuusaako mawulire gaffe agaddako omukutu baguyita Uganda mu Kamoli kuba wekumbira nsigadde ntami jimuza omuweerezaawo follow me on Facebook, Twitter and Instagram tunabanga tukwatagana bye bye for now.